Ono, she's one of the people abadde badda ku TikTok ne bavuma Shukran, ne bavuma companies, ne bavumaganya Uganda nga recruitment companies wezitunda kidini z'abaana ezitunda. Bakasitoma baffe abalungi tubaaniriza ku Shukran Habibi ennajjanankumbi ku masannyalaze abakugu mu kutunda ebitundu bya bannayuganda eby'omunda ensigo ebiwowolo okossaako n'ebibumba era nga tulina enkolagana ey'omuggundu wamu n'abawarabu ab'emu ggwanga erya wakola emu yokka wakola vidiyo emu yokka Kadaama yayogedde ebyensimatu ku kampani eyamutwala ebweru ali mu bizibu. Kino kye mbagamba mubuukira nnyo eggaali etokota ne mwetwala ng'abeerinako obuyinza ne mwetwala ng'abaatuuka ennyo ono bamuzza Uganda kuwera ennemba na misango. Sibagaana kulwanirira ddembe ly'abannyinammwe, sibagaana kulwanirira ddembe lyammwe, naye tusinziire ku ebyo byokka ebiriko evidence ate tubeere n'empisa. Tuleme kulowooza nti mu biyumba amakampani gye byatutwala nti ggulu watuuka nnyo watuuka wala. Eyakutwala mu kifo ekyo alina obuyinza obukomyawo we yakujja, tayagala bulazi kulaga buyinza bwe. Tuleme kutyoboola makampani gano, tuleme kuprovokinga na kwerimbika mu kunoonya justice nga tuvoola abantu. Ono mwana muwala n'abalala bagenda kubasiba, n'abalala mwakoze vidiyo nga mwogera bye mutamanyi, alimma ne bamulaga ku embase nga mulamu. Temunneetonda n'enkubuulira mwenna ebizibu bigenda kubajjira. Ne lwaki tumaniriza n'ebizibu ku just likes n'okunoonya following? Mugenda kutawaanya famire zammwe ennaku. Famire yo wagireka terina bweri olese obwana bw'ogenze kukola. Totubuulirangako birungi bye wali ofunye nga kampani ekututte ebweru ovaayo ku bizibu. Omuwala oyo abadde ali bulungi simulabangako na lunaku n'olumu kutugamba nti kampani yantwala ebweru nze ndi bulungi. Kuvumirira na kutangira balala kujoyininga genda ku kyeyo. Buli omu yenna aba n'omukisa gwe. Njagala obbajjukiza nti amakampani si Katonda. Olaba ne pasita aweereza Katonda afuna ebizibu. Ebizibu nga bwe byabalemesa e Uganda ne Bulaaya gyebiri. Naye tubeere ba mpisa ng'ebizibu bitusanze nga bwe twakozesa empisa ze zimu nga tuli e Uganda. Okuvoola n'okutyoboola abantu si kyekyenkomeredde, si kyekituufu. Osobola okureizinga pointi so nga tolina gw'okosezza, tolina gw'ovodde, tolina gw'ovumye. Buli omu n'ategeera ky'oyogerako. Naye ne muvuma abantu ne muteeka n'okukuba obulango, ne muteeka n'okutyoboola n'okutandika okulinnyirira eddembe lya bizinensi z'abalala naye nga baakuyamba n'ogenda ebweru. Obutasiima bwammwe bugenda kubakomya mu makomera. Ono gwe mulaba wano addizibwa wano kuwera ennemba na musango gwa kuwaayiriza kampani. Wuuyo atandikiddewo okukaaba ovuma abantu naye ate okyali mu mikono gyabwe n'abalala kijja gye muli. Tambuliza ka vidiyo. Kyajinga essimu yo tegeeza mukwano gwo olwaleero ku ssaawa 3 ez'ekiro tugenda kubeera n'aba embase ya Uganda mu ggwanga lya Saudi Arabia nga bannyonnyola ku nsonga zammwe. Bw'oba olina ekibuuzo olina okwemulugunya beera just alert ku ssaawa 3 wano ku Calvin Kayanja. Ebibuuzo byonna bigenda kuba biddibwamu. Tugenda kuba tunoonya ku buli akwatibwako ku nsonga za nkuba kyeyo. Tutandise n'aba embase, tujja kuleeta aba Ministry of Labour, tujja kuleeta ab'amakampani. Paka ng'ekyo ky'oyagala kiddiddwamu oba nga kikoleddwako. Twesangeyo ku ssaawa 3 simu gikyajinga ekibuuzo kitegeke. Ngenda kubeera n'aba embase mu ggwanga lya Saudi Arabia. Tegeeza ne munno.